Akaseera kano kabeera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omwezi Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze era kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gukyali mu bitundu ebisangibwa masekkati ga Ssemazinga Afirika era ng'empewo empeweevu zikyagenda nga zikunta okuva eri ku Sseguyanja Buyindi ssaako n'ezo eziva eri mu Gabira g'e Congo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonnya okusinga ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga Wakiso naawe mpozi Mubende. Ate eri ebuvanjuba yo tusuubirayo omusana okwaka nga bwe gukubakubamu wadde ng'era ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awo tusuubira olwandagiriza ensonga ate eri ebugwanjuba awo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ssaako n'eri ebukiikakkono. Embeera y'obudde eno ejja kukyuka mu biseera by'oluggulo nga tusuubirawo enkuba okutonnya mu bitundu bimasekkati awo ebbugumu okuba ku diguli 28 okutuuka ku 29 nsonga ate eri ebuvanjuba ebbugumu okuba ku diguli 29 paka ku 30 wadde nga waliwo olwandagiriza mu bitundu ebimu. Ebugwanjuba enosuubirayo enkuba okutonnya ebbugumu okuba ku diguli 24 Kabale okutuuka ku 29 nsonga ate eri ebukiikakkono n'osuubirawo enkuba okutonnya mu bitundu nga Gulu ssaako Nalwa ebbugumu okuba ku diguli 31 bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Dubai tusobola omusana okwememula ebbugumu okuba ku diguli 31 toyanza okubeerako nawe beera bulungi.